government ya NRM mu myaka etaano ekoze etya ku nguzi. Ekisanja kino mwe tulabidde nearly 20 ministers nga basongebwamu olumwe okutwala amabaati g'abawejjere mu kisanja kino. How would you rate government eno myaka etaano mu kulwanyisa enguzi? Batugenda okuwumula. Okay. First of all, statistics wadde nze city, you know me, I'm a left winger. Nze ndi socialist. Nalabako muganda wange omu gwe baabuuza eyo gy'atera okutambulira mu bazungu nti oli school of thought yo mu byenkulaakulana eriki, oli wa capitalism oba socialism? N'atakiddamu n'akiyita kungulu n'akitwala ng'ekyomuzannyo, naye kintu kikulu nnyo. Era nkakasa ne be yali ayogereramu baayongera okuwebula okutegeera Bobi Wine endaba ye ey'ebintu kuba toyinza ekibuuzo ekyo mu nsi yonna oyina okiddamu. Oli capitalist, oli socialist, full stop, no comma. So nze ndi socialist, I'm a left winger 311. Wadde nga ffe ba socialist tetwagala nnyo kugendera ku statistics, era olaba ne President Museveni naye socialist is a left winger. Bw'oleeta ennyo empapulapapula kugamba sooka otubulira ekirabwako omuntu yenna. Naye at the same time numbers don't lie. Statistics zo tosobola kugamba nti ozeewale. Okay. Babuuzizza kibuuzo kikozi. Babuuzizza lwaki enguzi esusse yalabako ne ku baministers nga babbya amabaati g'abawejjere. Mu kisanja ekiwedde lwaki enguzi eyitiridde erabise nnyo nga twalabako ne baminisita ababba amabaati Nammeere n'ayanukula atya? Nammeere agambye baabuuza pulezidenti ekibuuzo agwa mu ba capitalist oba socialist. N'alaba nga ennyanukula gyanukulamu ekibuuzo kyamulema okuddamu era n'aba nga takola ki. Ate ng'ekyo ekibuuzo mu nsi yonna yandibadde akyanuka era kyamulaga obutategeera bwe okulabika nti byayogera tabitegeera. Ye Nammeere kye bamubuuzza akize anti olwabadde ayanukula kibuuzo. Olwabadde ayanukula kibuuzo naye Nammeere oyo omulaba ebibye byeyogerera teetaaga kunnyonnyola muntu mulungi nnyo. Ebyo byeyogerera nti tategeera. Yes, tategeera oba excitement. Nammeere tategeera si kinene. Waliwo okutegeera tekivuma. Ekyo si kivumo. Yes. Kakati oli bwakubuuza ekibuuzo okukyanukula olina kusooka kitegeera kibaita okutegeera. Kati bw'oba tokitegedde oba totegedde kyoyanukula oyo ye muntu atategeera. Otegeera kuba ekibuuzo kye bamubuuzizza kibadde ndooza kyangu nnyo. Lwaki ba ministers balabikako mu nsonga z'amabaati nga amabaati g'abawejjere. Mulageza kumugamba mu kisanja kino enguzi lwaki ebadde mpitirivu oba gw'ogyogerako ki. Ye mu kwanukula ekibuuzo yayanukula ku muntu ali mu Amerika bwe yalemererwa okwanukula ekibuuzo ate nga naye alemeddwa okwanukula ekibuuzo. Kale tugenda kubeera nga tuyita mu bintu bingi. Nammeere y'omu ku abo akatambiko kanneewuunyisizza kubanga tayanukudde ate n'anenya eremu okwanukula. Olunaku olwaleero NUP enteekateeka y'okujjuza ekifo kyeyali omubaka w'e Kalangala Helen Nakimuli ziri mu jjiya era nga bamaze okubeera nga bateekawo ebyetaagisa eri abo abandyagadde okubeera nga bavuganya ku kifo kino oba bakwatira National Unity Platform bendera ku nteekateeka eyo. Ne Electoral Commission yamaze okubeera nga erambika oluvannyuma lwa Parliament okubeera nga yagiwandiikidde n'ekakasa nti kituufu ekifo kiri vacant kyetaaga omubaka agenda okukiikirira abantu beeyo. Enteekateeka yonna tugirina, waliwo abeesowoddeyo, waliwo n'ebyetaagisa. Tugenda beera nga tubikuwa osobole okubeera nga obitegeera. Wiiki gye tukubye amabega mubaddemu emmotoka ya sipiika ey'akabenje
eyakatawaana eyakatawisi nga si kika kirala ye tujja tuuka yeeyo gy'olengera Rolls Royce. Emmotoka eno eyogeza abantu obwama nti ku musolo gwe babigika bannayuganda lwaki mu kaseera kano emmotoka, era abantu nga beebuuza ddala lwaki sipiika wa paalamenti ng'abantu beekalakaasa nako ku nteekateeka gye batuma March to Parliament olw'obuli bw'enguzi. Abantu bali mu kubuuza sipiika lwaki tavaayo n'anoonyerezebwako omusimbi guno omuyitirivu bwe guti yaagujjawa. Tubadde tuli awo CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba navaayo n'agamba nti mbadde mutabani wa muzeeyi emyaka 52 sigigulangako sigivugangako. Kitange abadde mu buyinza emyaka tagigulangako tagivugangako. Mmwe ssente muzijjawa? Mmwe ssente muzijjawa bwe muba nga temuli babbi? Era agamba nti bo bajja ye ayagala kulaba nga obuli bw'enguzi buggwa mu ggwanga. Bw'otunuulira ensonga eno naye etegeerekeka. Ssente zivaawa? Era oyinza okulaba ekifo ky'obwa sipiika nga onaawulira. Byonna nga bigenda mu maaso, Ssemujju Nganda avuddeyo n'agamba nti muleme kukyamuukirira nti olw'okuba sipiika yaguze emmotoka mbu olwo kikanze bali. Tekibakanga. Alina ensonga z'atuwadde ng'alifaalinga ku mwami Museveni. Ate nga nange nnina endowooza bwe kibanga ddala mwami Museveni asobola okulwanyisa enguzi oba okukwata abalyake nga bano, lwaki yanditadde amagye mangi ku paalamenti abantu bwe bagenda okwekalakasa olw'obuli bw'enguzi? Kati mbu kano akamotoka kayinza obba yigula ettama nga njagala ojjukire Rebecca Kadaga yavaayo n'agamba nti singa tegaali maanyi ge mwami Museveni singa yavadda mu buyinza. Waliwo eyayimiridde ku tteeka lya Sovereignty Bill n'akakasa nti yasaba Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Tondongo amuwe numbers ya abawa obuwanguzi. Basipiika Rebecca n'Amongo balinayo bye bafaanaganyiza. Tugenda beera nga tubitunuulira era nga yali akamala otugamba nti ajja kukola kyonna ekyetaagisa kyonna okukakasa nti NRM ne General Muhoozi bafuna bye baagala. Ajje n'abuuza ssente ozijja z'okozesa ebyo. Paalamenti ya Uganda eyisizza ensimbi biliyooni 4 okuddaabiriza amaka g'obukulembeze bw'eggwanga ne zi state lodge 24 bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ng'ogyeko State House Entebbe waliwo state lodge 24 omukulu gy'asula gy'awujjaalira bw'aba agenze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Biliyooni 4 zimaze okubeera nga ziyita. Tugenda beera nga tuyita mu mboozi zino okusobola okubeera nga munnayuganda azinnyonnyoka era nga azitegeera. Katukole bwe tuti katono nnyo tujje tutandikira awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda nkusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo vidiyo gituweere like, buli wogiwa like kigiyamba okudduka ku sipiidi ya yiriiri, information nesobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba era n'agiraba mu budde. Eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu guno. Njagala kutegeeza nti olunaku olwaleero lunaku lwa Mande, nnaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa May oba gwa 5 omwaka 2026. Siri nzekka mu studio, ndi ne chairman
Kyeyune yayingidde dda tukwaniriza mukama wange. Nsanyuse nnyo muganda wange. Buuza ku bantu ebigambo tubitandika obyogera. Osoose kuyisaamu nammeera we eggaali ne ŋŋamba si gaali gaba mazima ge tuba twogera. Just olina kyompa budde nti obutategeera si kivumo. Kubanga batugamba tusabe bw'oba osaba saba amagezi okumanya n'okutegeera. Kati oli bw'agamba nti gundi oyo tategeera si kivumo. Either byaba ayogedde ekibuuzo teyakitegedde n'akiddiramu mu butategeera kibuuzo. Si weewaawo. Bwe butategeera. Si weewaawo. Nkwaniriza. Nange bwenje. Ogamba otya Sajjene? Wetuli. Mbalamusizzaako nnyo baganda bange abakyala n'abaami yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Mugyebale mikwano gyaffe. Atubeerayo eno nga bwe tumanyi nti nammwe gye muli eyo. Tujja ntubabulya ku bizibu byaffe oluusi tetumanya bizibu bye mulina eyo. Naye tumanyi nti eggwanga bw'oba ng'olyagala kye walyeyagaliza ekirungi kyeyagaliza omulala. Tutambula ne tugenda mu maaso. Tubeere abantu abeerekereza, tubeere abantu abamanyi kye twagala, tubeere abantu abalowoozaako ekiri ewala nti eno ensi tosobola gibeeramu wekka naye tugijjaamu abangi ffenna nga tukola ki nga bwe tuli. So tweweeyo nga bannayuganda tulowooze ku ggwanga lyaffe, tulowooze ku societies zaffe, ku communities zaffe ne Uganda ey'enkya ey'abaana baffe ne batukulu baffe. Nzize tuwayeemu ne Sajjine wano. Akakiiko ak'ebyokulonda Uganda Electoral Commission ke batugamba mbu kali independent. Akakiiko kano kavuddeyo nga kakolera ku biragiro bya Parliament eri clerk wa Parliament eyavaayo n'alangirya. Jjukira abantu baatandika okubuuza Electoral Commission etegeka ddi okuddamu okujjuza ekifo ky'ekalangala. Era omukulu Mujenyi Byabakama n'avaayo n'agamba nti tulinda clerk wa Parliament aveeyo atulambika atukakase nti ekifo kino temuli muntu. Oyinza okubeerayo ne weebuuza ye teyamanya nti yafa, kituufu yamanya n'ebintu biyita mu mitendera. Parliament erina okulangirira nti memba waayo ono tetukyamulina, ekifo kino kikalu, twetaaga kijjuzibwe. Era n'agamba kye tulinda. Then wiiki eweddeawo weggwereddeko lwali lunaku ndowooza Lwakutaano, Parliament clerk n'ayisa era n'agamba Electoral Commission nti ekifo kiri vacant. Then ne balangirira nti official abaagala batwaleyo okusaba kwabwe. Ekifo kino kyali kya NUP. Sigamba nti yali yakigula, naye abantu b'ekalangala obuvunaanyizibwa obubakulembera baali babuwa National Unity Platform okuyita mu ddoboozi erya Helen Nakimuli eyafa ng'agenze okulongoosebwa. Now, leero tubadde n'ebirowoozo bingi. Tubadde tulabawaawo Goreth Namugga nga envuuvuumo zigamba yandigira ati ku saidi yange ne ŋŋamba Namugga nga yagenda, nze ŋŋamba ju. Naye akulira akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Management Committee munda mu kibiina ekya NUP avuddeyo, ono ng'amanyiddwa nga Harriet Kimutayi, avuddeyo n'ategeeza nga bwe batandise okukwata empapula zaabo abeegwanyiza era abaagala kaadi y'ekibiina. Ekibiina okujjuza ebifo oba ekifo ky'omubaka wa disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lwa Honorable Nakimuli okubeera nga yava mu bulamu bw'ensi eno. Then ndowooza tuggyewo ebyetaagisa gy'otubuulire. Era NUP etaddewo ebyetaagisa gwe ali eyo nga wandyagadde okola ki? Ogenda okukiikirira abantu b'e Kalangala. Ekisooka olunaku lugenda kubeera lwa Thursday ng'ennaku z'omwezi 14 e Makerere Kavule ku kitebe ekikulu eky'ekibiina. Ebyetaagisa weetaagisa kopi ya NUP membership card. Ogyetaaga ekubeere ku kino, olina kubeera memba wa kibiina. Olina okubeera ne national ID
national ID eyeggwanga, CV n'ebirala, kopi z'obuyigirize bwo olina okugenda nazo, obuyigirize bwo. Obuyigirize bagamba okutandikira ku siniya ey'omukaaga. Kati gwe oli waddembe okgenda na buli kimu to satisfy them, nene ey'omukaaga ekkirizibwa. Obakakasa nti nze abazze mbakira. So bayita buli memba yenna awulira nga yandyagadde oba nga yeegwanyiza ekifo kino okutwalayo ebintu ebyo weewandiise. Then tutandikira awo wennyini nnyini. Neeyanza nnyo Sagime, neeyanzeege. Buli tutunula ku kifaananyi oyo omwana MP wa Kalangala yatuva ku maaso, twongera okumusabira n'okusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako, ate era ne twongeramu okulaba nti omuntu yeetaaga okubeera nga w'abantu. Ekyo kikulu nnyo nti abantu bangi baali tebamutwalira nnyo budde, naye nga yali mukyala mukozi nnyo, naye ndowooza okufa kwe kwaleeta nnyo abantu okuba nti bamulowoozaako. Ekyomukisa omubi balowooza ku mutwe yavaawo, naye Katonda yasobola omukozesa ebyo. Ekyokubiri ku nsonga eyo, Kalangala eyo ebadde ebbanga ddene nga abantu tebagitwalira nnyo budde. Omwana omuwala oyo Kalangala abadde agiwadde ekifaananyi ekyenjawulo n'okuwulika mu matu g'abantu. Kalangala abantu abasinga obungi balowoozanga nti kale nga bwe biri bizinga, kizibu okuba nga saaviisi etuukayo, kizibu okuba nga muwuliza ebivaayo, kizibu okuba nga mumanya nti nabo part of Uganda, okitegeera. So omwana oyo n'akola ebintu bingi nnyo ebifudde Kalangala ey'ettutumu. Ekyo tukimuweera, tukiwako obujulizi, tukimuweera ne credit. So wabula nsookera ddala okwebaza NUP engeri gyekolamu emirimu gyayo. Omanyi basobola obbataataaganya nga baagala mulemwe okukola. Ezimu abamu baziyita diversion, zina biki biki, naye diversion eyo bw'oba nga okinyonyodde bulungi ye muntu akuleetera akutunuza ewalala n'akujja ku fokasiyo osobole okuba nga ayisaawo by'ayagala. NUP nga tetunnalowooza nnyo lwaki bangi abajja kuba n'ebibuuzo. Kati ate mu papiira bino, in fact omuntu ye ateekeddwa okubeerawo, naye mu kino njagala kubatangaaza nti ako kabonero kanene akalaga obukulembeze obupya mu Uganda nga buli mu NUP, nti ekibiina emirimu gye kirina okukola tegitambulira ku muntu, giba girina kutambulira muzimba system. Otegedde? Wadde tulina ebizibu ebifaanana bitya, tulina ebibuuzo bingi, mulimu nebyo tutakkiriziganya nabyo, naye kye twateekateeka okukola nga NUP kirina okusigala nga kigenda mu maaso, either president waali oba takola ki oba taliiwo. Kati kigaba credit nnene. Mwebale nnyo okubeera abeeteeseteese mu mbeera eyo. Ekyokubiri, ninamu eŋŋambo ze mpulira, in fact naawe okoonyeeko ku kigambo ekyo. Kyalibadde ng'ogedde ku Namugga, Honorable Namugga mukyala mulungi nnyo, mukozi, naye mukozi essembabule, ye waabwe, otegeera, ye waabwe. Alina ensonga lwaki yajja okwesimbawo mu kitundu ewaabwe, alina amanyi ebiruma abantu baayo, era mwana muzaale waabwe. So kitayagala kugwa mu nsobi olwaleero kwe kulowooza nti kubanga twajja kukola njawulo, tetwajja kukola nga bwe bazze babikola, twajja kukola njawulo nti ekalangala eriyo abantu nga Nakimuli wataliwo muntu yenna najja n'amutulaga, twamwekanga nga NUP emuwadde obuvunaanyizibwa, naye nga gyali mwana waayo nga mukozi mulungi. Temuwubisibwa wanate kiba kizzaayo omulimu guno gwe mukoze omulungi ogw'okubeera nga muli beeteefuteefu nti ne basuulako ekintu mubeera already prepared. Naye bwe mukolamu ensobi eyo kiba kitegeeza nti focus muba mugivuddeko. Nali njagala omwana oyo omuwala oyo gundi Namugga nnyo mukozi, yeebalire ddala, bikolere ddala by'osobola bikole ng'osinziira essembabule, toobisibwa
era amaloboozi mbadde ngawulira nga mangi. Waliwo omwana eyaŋŋambye gyo twabaddeko ku live. Omwana yakoze comment n'agamba nti Namugga mulungi. Buli muntu yenna oba buli district yandyagadde omukozi ng'oyo. Naye singa agenda e Kalangala, Electoral Commission ku bye yakola mu kalulu akawedde, ono talina mpapula, oli abuliddwa emikono, ono teetuuke n'egamba nti ono si waayo ne mu disqualifying. However, tulabye bangi. Tulinawo wano MP eyakulembera ekisanja kimu n'akulembera district ndala n'ekyokubiri district ndala n'ekyokusatu ndala. Naye Electoral Commission ku last moment tegambe owa Nuupu tumuwandudde. Kubanga si waawa. Kubanga si weeyo. Ekyo kituufu nnyo. Ate n'ekirala si bwe batusetingira pesi kwe tulina okutambulira. Ffe tusetinga ebipya kuba bo bye balina byonna biki bikadde. Ffe tetusikiza muntu nti abadde mwana wa gundi n'olwekyo katwongedde leeta omwana we. Nedda. Tusinziira ku busobozi. Ate ffe tulina okukkiriza okugamba nti awali ono tebazaalayo omu wabaayo n'omuki n'omulala. Era NUP nga bwe kutte layini eyo gyekutte awakula ennume tewakuleemu. Layini eyo gyekutte teteekamu ate akatogo muki amajane ku buugi. Olw'okuba waliwo bannange wano space weeri omuntu alio Kalangala weeri akaluka amangu. Tulinawo omusambi waffe substitute weeno. Muleke abantu b'e Kalangala balonde omuntu waabwe kyemmanyi tuba tuteeke okuwangula ne bwe kuba kugwa bagwe n'omuntu waabwe. Kyetasuubira ekyo. Waliwo abeesowoddeyo nga tetunnaba kubeera nga tubafuna. Ojja kutuwa ku kulira omukulu John Mary Ssebuufu ng'ayogera ku nteekateeka eno. Wajja kutwala 50% of the mark. Naye nga ttiimu tugenda ziyungula ezeesigika obulungi tupime popularity levels ezo. Tujja kwagaliza byagenda okusaba omukisa omutambulireko abe nga yawangula. So dear ladies and gentlemen, briefly I didn't say that we are going to vote on the 16th of May. So we shall be voting on Saturday, 16th May 2026 from 9 a.m. to 5 p.m. and we know it shall be done possibly. And then also it's a three-stage process. We are going to have the technical vetting process. We are going to have the debate, people are going to debate, and then finally ground assessment to know, to encourage our people, power principle. John Mary Ssebuufu ng'agenda maaso n'okubeera ng'atunnyonnyola awo process bw'egenda okubeera ng'etambula. Waliwo abeesowoddeyoko okujja okugamba nti bavuddeyo. Tulina abakyala babiri, tulina in fact there are 3. Oyo y'omu ku abo abavuddeyo. Then tulinawo n'oyo omukyala naye agamba nti ekifo kino akyewulira akyepikira, n'oyo naye agamba nti ekifo ky'e Kalangala baagala kubeera nga bakitwala. Of course tusuubira okubaako nga tulaba abalala abawerako cause waliwo omukyala gwe nalabako ku kitebe emabegakaawo sinnaba kubeera nga mulaba naye yajjawo then process etandise. I think bajja kubeera nga bawera. Bajja kubeera nga bawera. Katuveeyo tugende butereevu nnyo eri Right Honorable AAA Speaker Anita Among Nalongo Mukyala Magogo. Ono yatwala yakulembera Parliament y'eggwanga, omwami we yakulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Bw'owulira ebiri mu muzannyo gw'omupiira, engolo ziri eyo, amakuuli gali eyo, omwami ekifo alinga eyakigula. Bw'ojja mu Parliament omukyala banne gwezaake go Namugga kugamba ensonga yeeyo. Now
week gye tukubye amabega tugimazeeko n'amawulire nga tusinziira ku lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwa yali Sunday Monitor weekend edition wanji bafulumya just weekend edition I think was Saturday yeah netutegeeza nti Triple A Nalongo Anita Amongo Anet yayingiza Rolls Royce biliyoni 3.4 wali eri mu ggwanga ayagala eite ku bantu ng'efuuwa n'oluwa nga naawe avuga eyiyo oyina okunuuka ensingo gyeyo omutwe olabe eyiye ekyo nno kye kitiibwa kya sipiika talina kufaanana muntu mulala yenna ebigambo byayogerwa mu bangi abaayogera Nobert Mao n'avaayo Nobert Mao n'awanda n'agamba ekisooka Nobert Mao ono sawa yagamba omukazi mbwasana kutwala mu rehab mbwasana kutwala mu rehab omusirikale gwe bajje mu lutalo nga bamukubidde aba yeetaaga okutwalako mu rehab kati sipiika yeetaaga rehab ne ligamba mbu nawulidde yaleese n'emmotoka eyakabi eyakabenje Rolls Royce Phantom tugamba bannange katuginoonyeeko efaanana etya Morgan n'agifuna ne tusooka tugyekebejja tugamba kituufu sipiika ekitiibwa kyeyolekedde awo nene tugamba Nobert Mao avuganya ku kifo ky'obwa sipiika ayinza okuba ayogerera bwogerezi munne nga mwinako fitina ssebo egwo ate gw'oyagala okugyawo kalungi kikoona omunoonyako wali ali yaseka agaasa Jimmy toweetooloola yite eno waayi ani agambye nti ndi mu kwetooloola kaakati byonna bigenda mu maaso ne tugamba Nobert Mao tetujja muggyako hadiithi naye ate Daily Monitor yo tugijjako hadiithi kubanga yo tevuganya kifo kya sipiika mu paalamenti bagenze mu maaso n'okwongeza ebintu minisita omu n'atugamba nti abantu twayongedde nusu 2 ku sukaali kubanga tetwagala mulwale sukaali alwaza era RDC ne bongezebwa okuva ku miliyoni 5 okutuuka ku miliyoni 9 ne badepute baabwe ne batuuka ku miliyoni 5 babayita batya abaddakawo ku badepute abadda ku badepute bali awo badiso obabe babajjaawo ne babaza ku miliyoni 2 mu emitwalo ndowooza nga giigyo ne tugamba okay kakati ekibuuzo ne kijja ani alondoola ensaasaanya y'ensimbi eri abakozi ba gavumenti era bw'abanga ddala alondoola ensimbi bwe tuteeka ebyobugagga sipiika byakola mu sipeesi ya mwaka akola ssente ezo era ne tugamba Mao ono awalana nnyo Amongo tubadde tuli awo CDF n'atuuka CDF w'eggwanga lino ate erya ntama CDF gwe batatumira bigambo ng'ayita ku kibanja kye ekya X awanze agambye nti mbadde ne muzeeyi wange mbadde mwana wa muzeeyi okumala emyaka oba ndi mwana wa muzeeyi okumala emyaka 52 yakajaguza emyaka 52 egy'amazaalibwa agamba naye situulangako mu Rolls Royce ebbanga lyonna
sirowooza nti ne muzeeyi yali agituddemu yali agiguzeeko oba okugituulamu ne tugamba CDF alagawa n'addamu n'atuwa waggulu wali ojja mutuddiza CDF gundi ye agamba nti omulimu gwaffe kusaavinga bannayuganda si ffe ng'abantu naga nti sisobola kusapootinga nguzi nti ndisikinza obulamu bwange okufuula eggwanga lino ery'emirembe naga now that it will be taken by thieves never bo bariskinga bannayuganda okufuna peace tetusobola kukkiriza ggwanga lino kuliwa babbi emmotoka tagituulangamu naye abadde mwana wa mukulembeze wa ggwanga emyaka gyonna kyokka n'omukulembeze tagituulangamu yadde ogigula nkujjukiza bato weeri tuyina ono eyeewaana ti MK nja kukola kyonna ky'owulira oyagala ku baanyi gange tuyina Nobert Mao gwe baayita kabaga k'amazaalibwa nziramu okutegeeza ono Amongo yali ene wali Toyota kabaga Mao yali kabaga omukulu kwe yali ng'era ayitiddwa tuyina bata eri awo ekisooka kibuzo kyange CDF ayogedde agikako hadithi kimu Nobert Mao ayogedde agikako hadithi ekibuuzo ekyokubiri Anita Amongo aw'ekitiibwa ssente z'eggwanga yafaayo ku bannansi butya bwe baliivinga obulamu babeerawo batya nga tannaba kunona byakwewunda bino simunenya kuba ssente ze bwe ziba zize ne bwe ziba nga sizze nzivunaanyizibwako okumanya accountability yaazo yani yabeera igigi akola ddi tutandikira awo nga bingi byonna mbikubuuziza kuba byetaagisa byonna bimbuuziza kuba byetaagisa neyanza nnyo izokera kumakya nga CDF agambye oyo mumuteekeyo kituufu neyanza nnyo Esajjime muganda wange laba olubabu aye bulaaza motoka nsajja munnange nsaasira abanene ba Uganda basaasira abeerabanga abanene bemulabanga abanene n'ebiringa ebyo n'ebiringa kubanga banene nnyo mu batono ennyo banene nnyo mu batono kati njaga kugereza nga bw'onoogamba nti sendi muwanvu ng'ayimiridde ne Sarasoti sendi ki sendi wali awo sendi muganda wa Betty Kibuuka okitegedde kyengezaako kulaga so kakati sendi muwanvu ng'ayimiridde ne Sarasoti obaako ekikyamu kati bano banene bagagga mubaavu ennyo mwe mulina ekintu kye musaagisa nkwadde kiri ekyokulabirako negamba nti omuntu bw'otenda bw'otenda sendi obuwanvu ng'ayimiridde ne Sarasoti gwobeerako ekikyamu abantu abo balaba basinziira bo balemwa levo abakulembeze gye balina okutambulirako nti bw'obeera mu gavumenti ya Uganda wegeraageranya n'abantu bali mu gavumenti y'egindi otegedde kakati ekyo kikuwa byokola obutabeera bya kisiru lwaki nti abantu bano bajja amaaso ku kye bayita obukulembeze
ku kye bayita gavumenti, ku kye bayita eggwanga, ne batunuulira abo be basinga. Naye nga bannayuganda be basinga ate be babataddeeyo mu mbeera mwe bali. Kati bano be beepimirako engeri gye bali nti bali awo mponga byoya, nabo bye bakola bino bya kijega okulaga bano abaakomedda. Otegedde ekintu ekyo. Ensobi zivaawo, amaaso g'abo abakulembeze bammwe tegabavaako we bali kugendako wala. Otegedde ekintu ekyo. Era bw'oba otunudde ebintu ebisinga obungi bye bakola biswaza. Lwaki? Oyo ssente ze kale kituufu. Naye mu sikando z'okubba amabaati g'abantu b'Ekkalamojja abafa enjala n'okubeera nga basula wabweru, mwali yali musaale. Era ensonga ezo zimukwatako, zimukwatirako ddala. N'olwokuba nti baali tebalina kyakukola, bali abaavu abankuseere, emponga byoya. Kati olwaleero basobola obutaba na bibuuzo ku ki kyakoze, era talina gwaswalira, wabula ye ate era yeepimira kubeera tebamusobola. Akugamba nti bwe naagigula n'engiteekawo genda kukola ki? Nga naliko namanyako ku lukolo okubba amabaati gammwe era temulina kye mwakola. Awo nno we wavudde eggwanga okubeera erinaffe ennyo, abantu okulowooleza ki okumpi, era ng'omuntu asobola n'okulinnya n'agamba nti kale tunuulira, ate kyabeera ategeeza nti Bobi Wine kati mu Amerika akolayo ki? Amerika yefuga Uganda. Obalaba nga nabo ebirowoozo byabwe biri kumpi, beepimira ku bannayuganda batakola ki? Abatasobola, abatasaanidde. So kakati bw'ojja n'otunuulira ekintu ng'ekyo, tewali yalibadde asobola kunenya kugula mmorokayo, tewali yalibadde asobola kufa ku bizinesi zo, no, nga singa tewaliwo bibuuzo birala ku bukulembeze bwo. Era kireeta ensonga eyevudde nnyo ku bantu okukolera abakama baabwe, nga tebakolera obuvunaanyizibwa oba obuweereza nga tebabuweereza abantu oba eggwanga. Kakati waliwo omuntu ye ayagala omuwaana, ayagala omuwaane, ate bwakutunuulira bw'ati by'ayagala obikola. Kati bali bw'obanga sipiika nga Museveni by'ayagala sipiika abikola, otegedde ekintu ekyo, kitegeeza nti ye alina okumutunuulira yakole buli kyakola ki? Kyayagala. Kakati sipiika bw'avaawo ne bano abaali badde nabo bamutunuulira baba mubuuza, ogenda okwekanga nga nabo bamutunuulidde nga bakolera muntu balina kye bamwagalako. Kati bwe obulema bwe bazze bateeka mu ggwanga kati obwo bwe bulema bwe bazze bateeka mu ggwanga, naye beerabira nti nabo balemaliramu. Okitegedde ekintu ekyo? Nakati toseka nnyo Jisa Jimmy. Kasubire tebategedde kinsesa. Baliza butakitegeera. So kakati mbadde nkyali wano ku gundi ku kiki ekituusizzeeyo eggwanga. Nti oli kyayagala kimu, ono ampulira, byenjagala abikola, si ebyamutumwa abikola, akole kyakola ki? Kyayagala. Kati n'oyo amanyi nti bannayuganda ne bannaŋŋamba tebalina kye basobola kunkola, naye mukama wange bw'aba nga antumye kino nange nenkwata nefunira kino, kikyate. Morgan, nzirizaako ku kifaananyi kya Daily Monitor ekyo. Okitegedde ekintu ekyo? So kakati emmotoka zino oziraba? Zino eno Benz, eri Range Rover, eri oba bagiyita batya, ezo emmotoka z'olaba wansi zonna zivugibwa sipiika, zonna tebataddewo etaliiye, zonna zize. Then empya yeri gy'olengera, eri muzigo, Rolls Royce, yes, kati yeriko zino zonna. Eno yeri gye baleeta n'eyatayibwa obuwumbi 2.5, naye obuwumbi 2.5 zajja zonna, zajja 2. Bagenda okunoonyereza nga kampuni eyaweebwa omulimu gw'okuleeta emmotoka z'abasipiika zino
nga yo yennyini bw'ogibalirira kozi gavumenti ewa kampani omulimu ng'esinziira ku kampani obuzito bwayo ne baawa kampuni ereeta emmotoka za buwumbi 2.5 nga kampuni bw'ogibalirira yonna namba n'ogiba yeteweza bukadde 2. Kampuni banywadde omulimu diru ya buwumbi 5 buwumbi 2 n'ekitundu naye nga yonna bw'ogibala nti tugezeeko zerosi gavumenti yagala kujjayo zaayo yo kampuni eteweza yadde miliyoni 2. kakati esajime nze nakuwadde ekifaananyi n'ekikuwa negamba nti bano bebeepimirako be babalemazza kati sipiika eyiye yokka ezitowa obuwumbi 3 mu obukadde 4 kyokka gavumenti yatikka 2 eya sipiika n'omumyuka nga zitowa 2 kitundu sipiika azitowa kati ebyo ebifaananyi obiraba nze mba sibyagala nabbi sigamba nti si kirungi okukitunulako nze bwe ntunulira ezo emmoroka nentunulira eyo Rolls Royce nentunulira nezino zonna nze si kyekinkanga nebwe ziba 10 awo nebbeeya naye kyemba njagalamu kimu ekigendererwa ekiri mu ekyo kiki entegeera eri mu eyo eriwa omuganyiro oguli mu ekyo mu kigalonyiro ki era okikola olw'okuba tosobola kugambibwako kujooga bugagga maalo kiki oba nzawe mba njagala okutunula kati wewali webadde nkulengeza nenkugamba asajjime nti abantu abo bye bakola babikolera mu bantu abaavu bebeepimirako singa babadde bagenderera ku bantu abali mu kaliba yaabwe nga beegeza gavumenti ku gavumenti y'egindi otegedde gavumenti kubanga njala okutegeeza bonna abantu b'amaanyi mu Uganda amaanyi bonna bagalagira ku bannayuganda kebere UPDF y'amaanyi gayo kugamba nti ekuba ekola ebagalagira ku bannayuganda kebere poliisi okugamba nti amaanyi babagalagira ku bannayuganda tewali mulabe kitusuza nga tetutunudde nga tetwebase nti leero ensalo yaffe yayiseemu omulabe yingidde nti akati gwe tuyigga omulabe w'ebitongole ebikuuma ddembe asooka ye munnayuganda alowooza ku ekyo kyayagala kakati obwo bwe bulema obuli mu bitongole oba mu bukulembeze bw'abantu bano bwe nkutwala ku sipiika tugamba nti gundi Norbert Mao yayogedde ku sipiika byakola okitegedde awo obuuza nti ayogera ku lwani lwa nsonga Kadaga bwe yali alina byakola Amonga alina bye yayogera okitegedde nga alowooza empola yalirowoozezza nti Amonga abyogera kubanga alumirirwa munnayuganda kaakati Amongo yabirimu Mawa ayogera bo bavuganya nange enfuneko bavuganya nange enkoleko bavuganya nange embeereko so tebavuganya kuba bannayuganda gamaliriza katono nnyo ogenza ogamba nti CDF yagambyeko nti ebbanga lyamaze lyabaddewo tagikola ki tagituulangamu tasuubira nekitawo kuba nti yali agitudde namu ekisoboka nga mwali temujagala wabula kimu kyenjagala okugamba obulumi bw'olina kwoyo ayonoona naawe olina obusobozi olina amagye ga ggwanga bannayuganda balina kye babanja amagye bwe babanga amagye gajja ne gakola kirala naawe loolo ye beekulemi oyo oba omuyiikiriza omukola ki omunenya ku ekyo kati oyo nzaawo katemba oyo gwe mbasagala kola ki kubeeramu tuba twaddala okwogera twogera amazima nga bwe gali nti ono kati nze mbaze wano tibanaavuma Sajjima ono bali bagenda kumpagira naye ng'ekigendererwa kyange si Sajjima atereere oba atereeze nedda nze mpisaawo ekyange era olaba nga bwe yabadde ayogera ku kintu ekyo abantu baalabye nnyo positi ye wano okiraba nti bagireactinzeeko nnyo okusinga bwe yazzeeko wali waggulu
Kitegedde. Okirabye? So kakati ekyo kitegeeza nti tubala bubazi nti kati wano nti bwe njogera kino nfuna credit. Kino bwe kyesonyiwa mba mpiseewo. Twagala abantu abalina omwoyo gw'eggwanga. Buli muntu kyakola, kyayogera, kyalowooza n'obuvunaanyizibwa bakola ki? Bwamuweebwa. Bye bigambo byange ebyo. Kale, Ibrahim Ssemujju Nganda avuddeyo n'abaako byagamba mbu in fact agambye mbu abagamba mbu simanya Amonga ekyo yakoze kibi, ekyo tewali kibi kyeyakoze ku mwami Museveni. Njagala osooka twakatambika Ibrahim Ssemujju Nganda. Museveni buli yasinkana abanyankole abaka ba parliament Ankole Parliamentary Caucus ng'ekulembeddwa Augustine Luzindana Lwakitura yabagamba nti bwe mulaba Specials Awandiyakazi bwe mulowooza vice president nanga naye abakazi abasoga abakatuliki tubakuumira okwo naga mulaba Jeje Odong mulowooza nti yame commander but it is sort like panafanaria. It is sort like panafanaria. Njaga kukiddamu okiwulire. Museveni ng'agamba abanyankole it is sort like panafanaria. Jeje bw'ajja ne jipu ne zibuukako ne balaba abasirikale balaba bali mu gavumenti ng'akumirako bateeso be. Uzono naye wa teeso. Ngambe omukyanga naye wa parafanaria. Akati okizeemu. Olaba motoka zabeera nazo 15 parafanaria. Ekyo Museveni akyogera asinkana Ankole Parliamentary Caucus. Museveni bw'aba kati Speaker wa Parliament bw'akwata teeso n'atondawo obwakabaka obuwagira Museveni etteeso. Emitero Museveni wanaazima ennyimbe zo 50 ntagenda zisanga mu buzibu. Nga bwala yaddiye Jeje Odongo atasobola na kukyusa recruit namugamba nti nkujje mu barracks ye Kakiri nkututte Mbalala namwe moroke ezimukuuma ng'abayita kukuba balabanga Jeje Odongo ame commander naye nga tasobola yadde okulira omusirikale omu bw'ati yadde omu tasobola mukyusa n'amugja mu kifo kino n'amuteeka. Museveni yawandiikira Katumba Wamala ebbaluwa nga amulonze okubeera CDF namugamba nti tokkirizibwa kutransferinga abasirikale abali waggulu w'eddala lya Major. Okkirizibwa okutransferinga abali wansi after consultation. Yali alina n'omugwamukkiriza okutransferinga. Era abanga aganye. Yagamba nti abali waggulu wa Major tokkirizibwako n'omu kumutransferinga. Abali wansi okkirizibwa naye after consultation. So in a short nga munga ntwenda musirikale n'omu ng'okkirizibwa. Naye kati oyo yame commander. Kwegamba abantu batulaba mu bifo bino bakiguumazanga. Museveni ennyumba tagisanga mu buzibu. I can tell you 100%. Kubanga amanya nti oyo kati oyo agenda ateekewaawo obwakabaka bweyo nga bumupagira obuzibu. Ne bwe yalibadde nga Speaker wa Parliament ayinayo yadde akasiisira. Museveni okuyomba ne Gilbert Bukenya lwaki osinkana abasirikale bagenero Abaganda. Bukenya yazimba enju Kakiri yali nnungi. Twageneye okulumuna b'amawulire bakibazo bano n'atuwa ekyemisana nga walabika bulungi n'azimba Katomi Kingdom. Omusala gwa Vice President Museveni agumanyi naye yagulawo hoteli ng'omugenyi omukulu. N'essomero lya Speaker Museveni yaligulawo. Era ndaye wamugamba. So ebyo si kye kizibu kye. Museveni bamubye Uganda ne mugimalawo si kizibu kye. Ne Kasamba nti yagala obukulu ne bamugamba nti osula ku muti bakulabye nako emmundu emu kyetwena osula ekawungeezi bakulaba ogezaamu amasasi n'oyambala ekyambalo l'emmeteriyo awajja Museveni. Ebigambo bya Ssemujju Nganda n'emboozi gye twogerako mulinga abafaanagana. Lire eggwanga teririna kipya kye lisobola kuba nakyo. Ebbanga lirimala nga likulemberwa omuntu eyeetaaga okulabirirwa. Kale, kakati omuntu tutandikire ku muntu eyeetaaga okulabirirwa. Lino eggwanga tewali kye liyinza kuba nakyo. Ebbanga lye tunaamala nga likulemberwa omuntu eyeetaaga okulabirirwa kituleese. Palamenti ya Uganda ekkiriza enteekateeka ya State House ey'okusaasaanya obuwumbi 40 mu obukadde 6
okuddaabiriza State House Entebbe, okugigulira emmotoka empya ez'omukulembeze w'eggwanga, okuddaabiriza ennyonyi awamu n'amaka g'obwa pulezidenti, okugula ebyuma eby'ebyokwerinda ebiri ku mulembe. Ebyuma ebikuuma eggwanga n'ebikuuma amaka bya njawulo. Bwe ziba mmundu, bwe biba bintu bya njawulo, badde sikimanyi nti amaka g'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ebyokulwanyisa ebigakuuma ate biba bya njawulo ku bikuuma eggwanga. Naye ka tweyongereyo. Batwongedde ne batutegeeza nti wamu n'okuddaabiriza Nakasero State House ne State Lodge endala eziri mu bitundu by'eggwanga ebyetoolodde oba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo endala 26. Kitegeeza ng'oggyeko State House Entebbe eyo eri ku screen yo ne State Lodge Nakasero, waliyo ebifo ebirala 26 Mwami Museveni gy'awujjaalira, gy'awummulira, that is bw'abanga agenze ku mirimu emitongole egy'eggwanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'asula. Kakati kino kiddiridde ssentebe w'akakiiko ka paalamenti avunaanyizibwa ku nsonga za Pulezidenti Alex Byalugaba okutegeeza paalamenti nti yadde State House yasaba obuwumbi 4 mu obukadde 609 wabula bagiwadde obuwumbi 27 mu obukadde 222 nga kuba kubulako obuwumbi 13 mu obukadde 458 okutuusa State House sente ze yali esabye obuwumbi 4, bagiwadde obuwumbi 27 mu obukadde, in fact yali esabye obuwumbi 4 mu obukadde 600 wabula bagiwadde obuwumbi 27 mu obukadde 222. Ekitegeeza nti ku ssente State House ze yali esabye obuwumbi 13 tebabugiwadde mu obukadde 458. Paalamenti yamaze okubeera ng'eyisa ensimbi zino ekkiriza enteekateeka eya State House naye ensimbi tezaaweze. Okusinziira ku kyowulidde, gwe ki ky'oyinza okuvaayo n'otugamba ku nsonga eno as we wrap up nga tusiibula akati neyanza nnyo Sajjime muganda wange kyankwanzi bw'ayonooneka bajja ne bategeeza ekifo ky'eggwanga bwe kuba kumukoleramu mikolo bakoleramu gya NRM na Museveni. Kololo simanyi oba NRM yokka yesasula emisolo bwe tugenda ku kisaawe ky'ekkololo kya gavumenti ekyali badde eky'Abannayuganda bonna abasasula omusolo, abalala abamu mu byobufuzi bwe bakisaba bakibamma ne NRM galinga amaka gaayo bwe kiba kyetaaga okuddaabirizibwa bajja ne babuulira eggwanga nti ekisaawe ky'eggwanga kyetaaga okukola ki okuba nga kiddaabirizibwa. So ezo State House oziraba nenga nnyingi kituufu bwe zityo tekuli kikita structures ezo zonna zateekebwa gavumenti ezaaliwo bwe zityo bwe kiteekeddwa okubeera, buli district eteekeddwa okubeeramu kyekituufu. Naye nezaffe zibulako katono okuteekako bijja by'abantu abamu kibaita State House kyakyuka akuma oba amaka g'omukulembeze eggwanga kyakyuka kati ago maka ga Museveni. Otega ekintu ekyo nti bino bane tubyogera mu bubi tubyogera biyambe eggwanga biyambe nammwe abalowooza obubi. Lwaki? Yes, bw'okwata State House eyo ennyumba ogiraba eggwanga liba n'ekitiibwa nga State House erabibwako ekyazizza abantu bano bali si kwagala kwa muntu
ku lw'obuvunaanyizibwa bw'eggwanga. Era ng'omuntu bw'atuukaawo yeenyumiririzaawo security weeri naye nga tebagenda wa muntu, bagenda eri omuweereza waabwe nga bannayuganda. Nga bw'okwata ekkubo n'ovaawo n'ojja mu palamenti n'ozisaba ezitali za bummonde wabula nga za muwi wa musolo obutasosola munnayuganda yenna. Otegeera? Kakati ebyo bifuula bye byali badde ebituufu okuteekawo bajeti esobola okuddaabiriza, esobola okuzimba, n'ekiwa bibuza abantu nti eyo ennyumba tebagiraba nga yaabwe. Naye naawe kyabulabe gy'oli. Omwana wo okulowooza nti amaka mu byobugagga bye, mu byobugagga byabwe ebya kitaabwe nti ne State House eyo gimuleke nti nayo mweri. Kikyamu. Otegedde ekintu ekyo. Kakati bwe nkomawo wali ne nkugamba nti lino eggwanga lirina obuzibu nti ebbanga gye linaakomya okulemberwa yeetaaga okulabirira gwe tosuubira nti osobola okubaako kyofuna oba okufuna saaviisi yo oba kyoteekeddwa okufuna mu ggwanga lyo. Otegedde ekintu ekyo. Ezo zonna ssente tebakireyiminga, abantu tebamulugunya olw'okuba nti nnyingi nnyo ezitawulirwangako nti obuwumbi 4 oba 27, wabula beewuunya olw'ezo ezisabwa eziyisibwa nga mu kugenda zigenda zirabika nnyingi naye nga mu kudda bye zikoze tebirabika. Otegeera? Abantu abagibwako emisolo nabo balina obulamu. Otegedde? Kakati bawa omusolo mubateeketeekere mu bulamu bwabwe, naye omuntu abulwa ate eddwaliro gy'agenda okujjanjabibwa nga ggwe enju yaabwe mwosula bagirabirira n'ekisembayo. Otegedde ekintu ekyo. Bwe banga bannayuganda babalabirira, mufeeyo omusolo ogwo gwe babawa mubateeketeekere nabo gye balina okulabirirwa. Era State House eyo muggyewo n'ekifaananyi ekyo ekiwa abantu ebibuuzo nti ezo zonna zaaki, kubanga security awo oba yeetaagawo. Otegeera? Ago si maka ga muntu, eyo ago maka g'obwa pulezidenti oba omukulembeze w'eggwanga. Nawulirako nga mmaliza, nawulirako muganda waffe omu waali awo bamuyita Muhammad, erinnya lisobola okunnema naye nga atera nnyo okutuula ne Wamala. Waliwo Wamala oyo alina omukutu gwakolerako. Namulabako ng'agamba nti mutuleke Museveni mumuleke tugumbule naye mutuleke ebyo tukola ki byetulina oba State House ng'eyo mugimulekere. Yajja n'ettaka kwagizimba oba yajja n'asangawo abaaliwo we baali bakolera oba ye yagizimba? Nedda, bagizimba ku mulembe gwe okugitereeza naye nga State House era yali awo. Nze mbuza ye yagizimba. Okuddaabiriza ekyo si kyabaguzi nti yakigula. Okitegedde? Eyo si yiye. Era kati bw'olowooza bw'otyo awo ojja kugamba nti mumuleke abeerewo paka mumuleke abeerewo kubanga temukkiriza muwa bino. Eggwanga lisigaze ekinajja bw'anaatwala n'agitwala gy'abadde tunaabeera ku olw'okuzimba nga State House buli budde. Otegedde? So bye bigambo byange ebyo. Muganda wange Sajjime. Sokoleke. Kale twagala kubeebaza mwenna betutambudde nammwe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okuva gye twatandikidde okutuuka tugenze maaso n'okuba nga ate program tugiwummuza oba tugikuba olukummutwe. Kye mukola kya muwendo, tugamba nti temujjanga okwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera.